ekisooka ensonga laki nabayise ensonga za ngenda kwogerako ku nsonga za grenade ngenda kwogerako ne ku nsonga ya politics gwentera okulaba ennyo nga abantu bagezaako okunyingiza mu social media ennaku zino pose ne future plans. So kusookera ddala ndowooza nja kusooka n'ekintu kya grenade sandyagadde nnyo okukiwa budde kuba tekirina we kinnyambira, but at the end of the day nakizudde nga nyina abawagizi bange abalumwa nobala nga bali concerned nnyo bagamba papa you have to do something about this kwegamba bo kibaluma nze ndi okay kuba manyi bigambo tebina kye biyinza kunkola naye abawagizi bange kibayisa bubi naddala abagoberezi bange aba ku social media balumwa bwe balaba ebigambo ng'ebyo ebitali birungi, they feel bad. Naye nze ng'omuntu ndyoke kuba nkimanyi ati okwogerwako yoyo yafanda at the end of the day bw'obanga oli ku level kwendi ng'oli mukozi okutuuka ku level kwendi olina okubaako abantu nga mu butuufu bakuwakanye kubanga baagala kubeera wooli, ekyo nkimanyi. Naye abawagizi bange tebali fine, so ndaba I have to do something about it. First, ensonga ya grenade sinaba kuwulira nnyo mukazi we byayogedde naye abantu bange bankubira noli nagamba nalabi kino so sina nnyo idea biki byayogedde nnyo naye ate nkirinako idea okusinziira ku bigambo bye baŋŋamba. Wabula kyenyinza okwogera nayogeddeko ne grenade yankubidde naŋŋamba nti omukazi oyo yamugamba bafunamu butategeeragana ng'abantu before nga tanagenda Dubai. So kati kyeyakola namugamba mbu bwagaana okgendayo batuule bateese ajja kumulabisa, ndowooza yemu ku mbeera ze yamulabisizaamu. Naye kino kirabwa n'omuzibe nti ebyo byagamba musimanyi Eddy Kenzo simanyi Harmonize baali ne grenade bigamba that is nonsense. Ku hoteri gye twasula bagitaani it's saffron suits, something like that, over. It's a suit. It's like an apartment. Twali mufena kuru namba nze manager wange DJ wange then grenade ne Denesi twali banji. It was like a crew. Okitegeera Harmonize basula ku hoteli ndala samulaba nako namulaba ku show okitegeera mpozi twakwataganako kwa house party yali etegekeddwa muna Uganda gubayita Medi fena twaliyo ne banna Uganda okusingira ddala abanja be Dubai awe nalabirako kwa Harmonize nga tuli mu byaffe eby'abooluganda kubanga namu invitinga. So ate ekyokulala era grenade yagenda okujja ku party nga Harmonize agenze. So nawulidde ebigambo ebyo ne ngamba ndowooza nyina okujja mbeeko kyenjogera about it ku lw'abawagizi bange. Nze ng'omuntu nakimanyira nja kwogerwako mpaka lwe ndiva mu nsi eno naye ku lw'abawagizi bange njagala obagamba nti ebintu byonna bye mulaba mubiraba olw'ensonga nti senga temwabadde mu kigambo Eddy Kenzo oba Harmonize emboozi ebadde egenda kubeera ya buugi. Naye olw'ensonga mulimu ekigambo Eddy Kenzo ne Harmonize kipiikingisa omuntu attention n'oyo olutalo lwe lwalwana ne lugenda viral. Era olutalo lwe lwagenze viral lwakuba nti mulimu amannya gaffe. So kati ngezaako okugamba abawagizi bange nti temutya saagala mulumwe. Ekituufu kiri nti omuntu wammwe nze gennyini gwe mubeera mulumirirwako ekyo ekintu sikikola ate sirinza kikola ate sirikikola. Ekikulu kiri nti tekiriyo tekiribaawo ebyo bigambo by'abantu abaagala okundaba nga ndi ku ttaka. So temulumwa oli bw'omulaba ng'akyogedde bw'oba oyagadde omutunulira butunuulizi n'ogomanyi go on. At the end of the day what goes around comes around. Kyosiga kyokungula abantu abasiga obukyayi bali bukungula. Ekikulu kiri nti nze sikikola era togenda kukera lunaku na lumu onsange nga nkikoze oba olaba obukakafu bwonna nti nkikoze kuba sikikola nga kati sirikikola. Wabula ekintu kye tugenda okukola we can take a legal action. Olwaleero nabadde naweereddwa amagezi ba lawyers bange ne baŋŋamba bwe tunaba nga tunotisenzeyo ku bantu oli n'akyogera tujja kumusaba ku bukakafu. Awo tugenda okudda era mukyala wa Naalongo omugenzi Eke bw'anaaba
andoza ajja ku receiving ebaluwa anytime okutulaga proof ekintu ekyakyongera okukiraga proof bwana batakinako proof ajja kufesinga abakulu bajja anyonyole kubanga naweereddwa amagezi manyi myayinginowa bintu bingi ebinjogeddwako nasalawo mbireke nsirike ngende maaso ng'omuntu kubanga at the end of the day ne bwaba Michael Jackson bamwayirizaako nti yali akwata abaana ne bwabeera Bob Marley bonna wayiriza dde ebintu ebibi era ensi yonna yali emanyi nti Michael Jackson yali alepinzeeko omwana nange kennyini olunaku lumu lulikya muwulira amawulire nti Kenzo yalepinze omuntu bayakutte kiyo bakoze muliwulira amawulire gakyanjogerwako mangi amabi olw'ensonga nze Eddy Kenzo at the end of the day position mwendi buli munnauganda yenna yandyagadde kugibaamu naddala oyo alina ekirooto ekyokubanga bwendi oba okitegeera kugamba what do you expect wano wendi abantu abaagala okubeerawo bangi ate batuleyo ne balowooza nti okubeerawo balina kunzijawo nze nenvaawo nabo ne babaawo which kikyamu naye bwe endowooza yaabwe bweto so abawagizi bange nyongera okubagumya nti mubeere bagumu nze musajja wammwe ndi mugumu olaba bino ebizibu ebyabadde nga storm ebyali plan ezokunzija ne mbulamu bw'ensi eno zandese nga ndi mulamu simanyi oba nakati olukwe lukyagenda maaso but I'm okay oba okitegeera right now nkyali mulamu so abawagizi bange saagala mutye ebyo ebigambo ebyogerwa bifu sikikolangako sirikikola sisuubira kukikolwa ewaffe tekibangayo terina yali akikoze so zino mboozi za music na mirimo n'abantu akutunulira naganze omusajja simwagala kubanga mulamu bw'ensi eno mukimanyi wano mu Uganda okawo ogenda okusanga omuntu agambe nze bana gundi simwagala nga tolina kiwamukola bana Uganda bakikozeza nnyo nze omusajja simwagala ne bamuza lwaki simanyi neze simwagala so kati omuntu wabeera ku level ngeeyo what can you do you just need to keep quiet na keeping anga kola omulimu gugwo kunafuya n'okuzza wansi nenga gwe olina okugenda maaso kuba tulina okunoonya ekyokulya at the end of the day I cannot stop from working because I have to eat, I have to feed my family. Nina Big Talent Academy, Nina Big Talent Foundation, Nina abakozi abanesigamyeko. At the end of the day nyimbe ziriyo emyoyo gy'abantu nkulaakulanya ensi yange okugitunda mawanga ag'enjawulo kati bwe ngamba nti mbiveeko ebyokuyimba olw'okuba bali baagala okunzisa ku ttaka nenga kambiveeko nzire Masaka nnime mu faamu kiba kitegeeza nti ndeetinze down mmwe abampagira ate ndeetinze down n'ensi yange kuba kati kino ekintu kyatuuka nga it's not only me wabula it's me and my people so ebigambo byonna ebyogerwa ebyo tubibalekere babyogere abaagala okunafuya mubaleke banafuye kasita tebagenda keera lunaku nalumu bajje na bukakafu mukama wa muwendo naye kye tugenda okukola nga bwe magambye nti omuntu yenna ayogera ebigambo ebyo kati tugenda tutandika ne bwana aba presenter ne bwana aba wa radio ne bwana aba wa TV tugenda kubanga tumusamoninga aleete proof bwana abe mubuze kyonna kye tunaamukola w'amateeka kye ganaasalawo mukama anaaba asazeewo bw'atyo nga feesinga charges awo nvuddewo ekyokubiri ndaba nnyo rumors ezigenda maaso nti ate Kenzo yava mu Bobby Wine yava mu People Power Kenzo yatulyamu olukwe Kenzo yakola bwati ne bwati Kenzo yali voko nnyo kati yasirika naye mazima gennyini namwe mwennyini abandaba bwe muba mulaba mukimanyi bulungi nti okuva lwe nayimba volongo tosiddanga mu kufuna mirembe era ne family yange kyagiviirako okubanga yasajjuka nga bwe mubimanyi buli kimuze mu kifolowinga mukimanyi emboozi muzirabye abasajja bazze babikyusa batangana boogera kino boogera kiri nga kibalagira ddala gye nalindaga oba okitegeera kuba lwe nayimba ennyimba ezo siddanga mufuna mirembe obulamu bwange bwonna nakati family yasajjuka ensula eri nyumba yange najigula omusitikawumbi kalamba eri bintu byonna byansokako mukimanyi kati na mukyagala mbeere nga mbeera mu mbeera bwetyo mwagala kunzita mwagala nfe mwagala kunsaddaaka kiki oba okitegeera this is too much so nensalawo nze ng'omuntu nti kansooke nzikakkanemu ebintu ebyo mbe nga mbiraba bulabi however much njagala okubeera obulungi nnumirirwa ensi yange naye nyina okubeera omuntu ayeebereramu kuba nze ndi omu nga bwe mundaba nafuna ebizibu entebe mwabiraba tewali yalinnyayo abantu babasiba abantu babakuba abantu bange bafuna obuzibu teri yalinnyayo nabeera bimala bw'omu nga nze kakati bwe manga ndi omu nze Eddy Kenzo neekwata ate ntandika okulwana olutalo lwesijja kusobola kuba ndi ogu omu kiba kitegeeza muganda mbanga abaagala okunsaddaka so nsirise ebintu nabivaako kanzine mu ndongo yange nsobole okunoonyeza abaana bange ak'okulya n'abantu bange mu ngeri emu oba endala Uganda njagaliza mirembe njagala ebeere bulungi njagala ebeere mu ssanyu I'm here for peace I'm here for Uganda
okuva ku level eno egende ku level endala ey'okkulaakulana. Saagala munnayuganda yenna afuna buzibu, saagala tubeerawo tusige obukyayi, politics afuuke politics, tuve ne mu Luganda lwe tulina okusharinga nga bannayuganda. Then of the day nga politics yenna walina biki, but tulina Uganda y'okuprotectinga, ate tulina kye tulinawo kyeki gwe mukwano na bino ebintu by'Abaganda byaffe ebiriwo, tusobola otandikirawo ne tweyagala ne tuyimba ennyimba ne tusanyuka buli omu n'aba mukwano gwa munne, no matter the difference. Nze ng'omuyimbi awo nyina okugiramu kuba at the end of the day ne bwaba mukulu wange alina olugendo lwagoba nti ayagala kujjawo ono yatuulewo, naye ate nze saagala dde obwa meeya wadde obwa RDC kuba sijja busobola. So kye nyina okukola kwe kugatta abantu abo benda babaawukana, bagambe baganda bange ffenna twagala kati nze sijja kukikweka, bantu bakimanyi bulungi nnyo nze nyakulaba Uganda ng'erina change ey'emirembe ey'essanyu kuba njagala change, buli muntu akimanyi era nze nkyogera sinza kukikweka, but at the end of the day sirina kugenda nnyo otherwise I will get lost. Nyina kusigala nga ndi muntu ayeebereramu ne mmanya wawe nnyina okuva n'okukoma, naye bwe naayita we nnyina okukoma nja kufuna ebizibu ebisinga ate ku byenfunye kuba nammwe mukimanyiwo ebintuusizza kuba tunayimba ennyimba ezo bintu byafa era we wano we mundaba oba okitegeera, so temunyongera yeeyo. Njagala nnyo muganda wange, njagala nnyo koozi ye, naye nyina kutambula mpola, otherwise nsijja kutuuka gye ndaga bwe nnaaba nga ntambulira ku peesi, buli omu kwayagala ntambulire. Awo bwe ndi wali emotional, buli kimu kyangu, buli muntu antunuulizza maaso malala, buli muntu ayagala mbeere mu mbeera ndala, simanyi kyakola. Ekyokusatu kye njagala okwogerako era ye show ya muganda wange Bebe Cool kye ngenda omukolera ennaku z'omwezi nga 26 ewuwe ekiwaatule. Ensonga lwaki nasalawo okukola sheno, not because nti Bebe Cool yampa ssente, no, era bwe mumusaba agreement yonna nange tagirina, wabula yankubira simu nansaba support nensalawo njimuwe. Lwaki njimuwa? Nze ne Bebe Cool tumaze ebbanga ddene nga tetukolagana, ddene nnyo, era ebigambo bya Bebe Cool byatera okwogera nsikkiriziganya nabyo, era nze omu ku bantu abazze babiwakanya, naye at the end of the day Bebe Cool yandega omutima omulungi nti ebbanga lyonna lyetukayanidde kubanga nkyalina mu Firebase. Bebe Cool yatuula ku show yange ya 10 years of Eddy Kenzo n'agula table 2 n'atuwa $6,000,000 nga sikisuubira kuba tajjangangako ku show yange, talinyangako n'ebiseera bisinga yagananga n'okulinnya ku stage kwenninye ng'ekintu kiri ku level ndala, naye yatuula eyo n'agula table 2 n'ajja n'abantu be ne batula mu show yange. Era nange bwe namulaba nga azze nga ne Bobby wali kuba nali mpise Bobby nembagatta, era nenkola statement egamba nti byonna tubikole ne Uganda tetugirwaniragamu, tusigaze oluganda olw'okubeera nti tuli bannayuganda abaagalana. So bwe natuula awo nindaba nga nkubidde kasimu ansabye mu supporting ku lunaku lwe, nga ye yajja ku lwange n'ateekamu ne ssente nga bwe ŋŋaana mba mubi kuba simanyi kiyalowooza nga atuddeyo n'aganayo manyi kangene celebrating ne Eddy Kenzo emyaka 10 kuba olwo olunaku lwali lukulu, nali celebrating 10 years, tekiriddamu kyavaawo, either nja kucelebrating 15 oba 20 oba 25, kati ekyo ekya 10 kyavaawo. Omuntu yenna ayagaana okujja ku olwo kitegeeza nti talinaamu katima kasonyiwa bw'abanga yagaana lwakuba nti nannyinako obuzibu, naye omuntu yenna yeekubamu n'agamba guno omukolo munene, omwana ono acelebratinga myaka 10 si kyangu, kaŋŋende nange sisobola kubanga ate nsigala nkyali mu bintu by'empalana tebijja kunnyamba, oba okitegeera. Nalabye akantu ku Facebook nga kagamba nti empalana bwerwawo ennyo ezaala eddogo, eyo nze sigendaga. I'm here for one love, I'm here for New Uganda, I'm here for rebrand. Oba okitegeera nti tusobola kubeera nga tutambulira mu mpalana mpaka ddi, no matter the differences. Bebe Cool awagira birala mpagira dala, but at the end of the day ffenna tuli bayimbi, ate tulina omuntu okusanyusa yani ye munnayuganda, tulina family ez'okuliisa, so nasazeewo muwagire era nja kubeerayo ekiwaatule ennaku z'omwezi 26 ku lw'omukwano ne one love nja kubeerayo. Then bwe naavaawo ate era nange neeyongereyo ku show yange egenda okubeera mu Colin Hotel Mukono, nja kubeera ne muganda wange Maddox Sematimba, Molin Nantume era n'abayimbi abalala ab'amaanyi. Tugenda kubeera mu Colin Hotel ku Boxing Day, tubasanyuseemu ndowooza bwetyo bwe tujja okutambula emisana nja sooka nabugabo era nga bulijjo bwe tukikola. So awe mbadde nnyimiridde, bwe mba nga
neetaaga okumanya ku bibuuzo mba nsaba mumbuuza ebibuuzo nga bitambulira mu buli kyenjogeddeko temumbuuza kisoogeddeko mwebale